Obama tupira meters kinana ku kidi kwano wokubiri. Government yatuka ekirana egamba kitacha ina sente buli muntu akulakulanye uwe. Obama akinga extra zinga ziri mu meters kinana mayumba eri twakomanga. Enyumba za pesa soka nezifa emyaka 8 emabega. Bwezamaliza ne batugamba ne batuwa baluwa kwa kesisi enga batugamba nti bannange buli omwadde mu kitundu kya kikulakulanye government yatuteka ekyayo ekisigadde kyaffe kanada kyaffe kyebagenda okutwala this time round natugenda kukkiriza mbeera eno kugenda kubeerawo buli muntu ali wano tetukomye ku ekyo Buganda Land Board yavaayo bulungi nnyo netugamba tusasule obwapa kyapa mu ngalo ne tumusasula emitwalo 6 netuva ku nkaga ne tuyingirako 2 nga tusasula kyapa mu ngalo kati wetwasasula kyapa mu ngalo ate wongamba wembanva Buganda eriwa tugenda kuvaawo kitegeeza mu mateeka tuliwo mu mateeka wano tetuliwo kwesooka wano tulesooka ebitundu ono Kampala si Wakiso tetugenda kusaaga buli alina kye yeekumisa tugenda kwekumisa oba musaala oba mafumu Muhammad serikali z'obutategeera ku live gwo muntu ongamba otya nti ab'ennansala si be bakulonda mu gwe walondebwa mu Kampala Central era tosobola kuboogera mbu okuboogerako oba okuboogerera obeera obayambye buyambi ng'oli munnayuganda ng'ogamba naawe oyagala ensi yo olumirirwa ensi yo ate tokomye okwo notandika n'okuvuma sokola beka vidiyo ako mbukofiira bwamwe wano wabaawo b'amagezi nabagamba dda gwe sigondagira simanya fangonis rubbish oganti genda oje sinza akiikirira ab'ennansana mwalonda naawe nkugobye genda wano tebandagira nkugobye genda nze ngoba nti mumanyi nze ndi wa discipline genda ekyegerera abantu b'ennansana temwalonda rubbish banondera mu Kampala Central si nansana webamba yambye nembogerera please chovula abantu abasinga tebayamba nnyo bantu banaku nnyo omunaku nnyato olumu afuuka atategeera ndowooza bannange mukirabyo bamuvuma nga mugamba mbu nno bamuvumye ennyonyi enkulu yeeyigiriza ennyonyi ento okubuuka nze wenakulaba ng'ozze wano ku intaneti n'otandika okuvuma abantu simanya mbu wakuba akugambyeko genda okiikire ku bantu b'egundi n'ogamba mbu tebalonda n'otandika kuvuma bigambo bogasi simanya biki nange nenvayo ningamba kagege oli bogasi mbeera mbasikoze bubi mwababa batuleetedde okugamba nti notutandika okubavuma n'obayisaamu amaaso bihambo weeyise bulungi wowe ekitiibwa nange nkuwa ekitiibwa mukolere abantu buli bakulembeze b'Abannayuganda bonna si wogenda okusanga omuntu ava eri Masaka mu kyalo omuleke mu buzibu mbuno lwakuba tebikwatako ab'e Masaka balina gwe balonda ng'ate yatwala n'ebitaano ogambe bafe n'omuntu waabwe nedda ssebo mujja kuvaayo mutumbule ku ddoboozi lyammwe kuba muli Bannayuganda nabo Bannayuganda bibakwatako senga si ekyo naffe twandibadde tusirise kuba kati nze wendi ndi bulungi siina buzibu naye wendaba Abannayuganda nga babagoba kutaka nekinyiga nenvaayo nenkola vidde nga abanaye mugitambuze tuke ku bantu bonna bekikwatako abalina ku maloboozi agawera ne bagitambuza ne batuukako ate ne mujja ne mutandika kubanga bino bye mutusasulamu bye mutugamba mu bwewo kasita abeewo bali bulungi kwekyobamanyi ekiri atabala kyekirya naye yasigadde ewaka ssebo Allahu Akbar. Badia Members nze Shefati Sofia alangeredde amaka gange bagataddemu ebyo ebigenda okutambula naye nga tetwandizimbye maka gano bajja mu 2021 ne batulaga gye bakoma bannange oba balina bubeezi nsaalwa bajja ne batulaga gye bakoma era tufunye obusente bwaffe obw'ekikugu omwami wange afunika NSSF kuŋŋaanyiza nga maama abaana bange babuwala baagala ebirungi namwe mmanyi abaana b'obuwala nina omwana omuto abadde awulira ebiri eri nga yafuna stress buli ddakiika aba mulwadde buli ddakiika akubuza ennyumba yaffe n'omugamba saba Allah agenda tutaasa agenda kudda nga tumugamba nti khayira ati ennyumba bagitwala bajja munteekeko mudduwa ennyumba yange yino bagitwala sinagijjako wadde omwaka tegunnawera naye tubalaze gye baatulaga gye baakoma nga balamba
baganya otuwuliriza batugambye tufulume. Bannange simanyi nawe ngenda kutandikira. Mbadde nga mugumu nga bwe nsansira bannange era bwe ngamba Allah atutaase. Abantu abo baakoma eri naye Allah atutaase, ensi si nnyangu. Wallahi bazze batulaga tugenda. Mututeeke mu dduwa. Mututeeke mu dduwa, twetaaga edduwa zammwe. Simanyi weetwala bambi bange. Ya Allah. Ya Allah. Nasulako ku muzigo nagutegeera. Mbadde embeera ano nensirika nensinza Katonda wange nensomesezaawo abaana bange. Nvaano neŋŋenda nenkola emirimu gyange. Okusinziira ku programu gye ndabyeko olwaleero ngenda tegeeza mwenna abantu b'e Kawempe bwayise temugeza ne mukkiriza obamenyera ennyumba zammwe. Temukkiriza bamenyera nnyumba zammwe. Bwe bava e Kawempe ne bwayise bagenda kuddako Kasokoso, bagenda kuddako Kireka, bagenda kuddako Kinawataka, bagenda kuddako Banda, bagenda kuddako Mutungo, bye byalo bye bagenda okuzzaako. So ne Kawempe bagenda gizzaako ne bwayise. Kati njala soka bategeeza lubaale embeera nga n'embiro kwotadde mbawooninze loodi maapu ya NEMA kansoke mbagambire ddala bwe yavudde mu Lubigi n'egenda e Nansana eddako bwayise Kawempe, eddako Kasokoso, Kireka, Kinawataka, Banda, Mutungo n'ebyalo ebirala bigenda okuddako. Naye mu kigulano gy'ekyalo kyenjagala okubagamba muwulire bulungi nnyo lubaale embeera nga n'embiro kwotadde buli weetulako teri agenda kukuyambako. Njala bategeeza nti mu constitution ya Uganda empandiike teri muntu yenna akkirizibwa kukoona nnyumba ya muntu. Olw'ensonga constitution ya 1995 Yoseriti Bahabulwa ye kenyini yagikyusa n'agamba nti teri omuntu yenna bw'ajja n'asenga ku ttaka n'abeerako emyaka 10 bweddu Constitution emuwa obuyinza okufuuka nannyini kifaawo w'abaali. Nemwe mujjukire mwakwata ensimbi zammwe ne mugula temwajjawo buzzi. Buli omu alina endagaano ye. Nema musooke mugibuuze emyaka 12 gye tumaze wano Nema yali ludda wa? Nema okujja bamenya Nema ina budget y'amaanyi nnyo to the extent esobola compensating abantu. Lwaki Nema ezze n'emenya ebintu by'abantu nga temaze kola kye tuyita compensation? Lwaki? Nema si ye bamenya. Listen ladies and gentlemen, Nema si ye emenya. Programu eno erimu Muhoozi Kanyarugaba, erimu Janet Kembabazi, erimu ne Salimu Sale, Yoseri ye top leader oba top ringi waayo. Nkiddamu ndaba na Uganda bebali mu kumenya tulowooza nti Nema ye kumenya nno. Muhoozi ya kumenya, Salimu Sale, Janet ne Museveni bebali mu kumenya abantu kubanga baagala enguudo ezo zonna batandika okuzimbako fulaati zaabwe ku ssente z'omwomusolo ze babba n'ebitundu byali beegombedda nga tebasobola kukola kikumenya. Nkiddamu Nema si yeemenya. Lwaki Nema si yeemenya? Nema teyazze wiiki ejja nti kitongole bakitaddewo wiiki ewedde. Nkiddamu Nema si kitongole nti bataddewo wiiki ewedde. Abantu bamenyedde amayumba ga bamazeewo emyaka 25 kyokka constitution egande moment kasito tula ku ttaka ly'omuntu oba ku kibanja ky'omuntu emyaka 10 teri muntu alina buyinza kujjako basobola okukolera ekyapa. Kati Nema mulowooza yazzeewo jjo oba wiiki 2 omwezi gumu mubaddewo emyaka 12 kitegeeza muli mu mateeka Nema yeyina ekizibu era erina okukwata ssente baliriirire. Mbabuulidde Nema si yeemenya. Muhoozi, Salimu Sale, Janet ne Museveni bali mu kumenya. Kati mmwe mwenna abantu abali mu bitundu bino wammanga mbagambye bajja Kawempe kwajja bwayise bwe badda Kasokoso, Kireka, Kinawataka, Banda ne Mutungo bajja. Mu kiggulano gy'ekyaleero lubaale embeera nga n'embiro kwotadde bassebo teri kintu kizibu nga kuzimba nju. Nenjala bagamba gano mubadde ga bwereere. Buli muntu yenna yakwata akasimbi ke n'ozimba ennyumba kyebayita ekyalo kibirako abantu basukka mu 100 okudda waggulu. Tosobola kuŋŋamba nti Nema esobola okujja n'esengula abantu 100 nga mwakuŋŋaanye. It is impossible.
gye munaakoma okwetulako nga mwekomoma bagenda bamenya bamalewo teri muntu asobola kujekebere polisi kujja bantu 10 mu kifo kimu nga mulina kozi nteri kumenya amayumba gafu okujo nga mutusasudde ng'oyagala okutegera nti mu Uganda mulimu ebyana njala kugamba lwaki bamenye mu Lubigi balesewo polisi ne balekawo ne Starbucks kubanga Starbucks yawe na kino nkibagamba mu abantu b'omu Lubigi okulaga obutali mumativu bwammwe nammwe ne Starbucks mwandibadde mugikuba ne mujooca kino kiddamu mwena abagobya mu lutobazi Starbucks ekola weeki mwena mwakoze loosi siko kiri namwe mugende muzigako Starbucks mugikube wansi mugikumeko omuliro mumanye nti mwakoze loosi nkiddamu mu abantu abo mu Lubigi ne Nansana webalese ekizimbe kyonna simanyi kya gavumenti simanyi kyani nga kiriko obusimu mukungu wa gavumenti namwe mukikube wansi mukyoke Starbucks naye mugende mugikumeko omuliro mugyoke ebive kuba neeri mu kifo kikyamu lwaki mufiirizibwa nga waliwo abanene abasigalawo nkiddamu omuntu w'omu Lubigi ne Nansana bw'olaba ekintu kyonna kyasigadde mu lutobazi nga kirimu osimu munene wa gavumenti nawe mukikube kiveewo mumanye naki kuba nakiri mu kifo kikyamu so no mbategeezezzaako ng'obudde bukyali temugeza ne mwebaka kubanga gye mukoma okwebaka bagenda kujja bazingyeko temukkiriza kubasengula ku bibanja byammwe bwe mwazimba ennyumba zammwe teri muntu asobola kugoba bantu ba 10 nga bagamirwa nti tuvaawo it is impossible tekisoboka kubanga constitution 1995 okugamba nti omuntu yenna asangiddwa ku ttaka emyaka 10 oba alina ebiryogerako batalina ebiryogerako alina obwannannyini ku ttaka eryo oba ku kibanja ekyo constitution Museveni yagyewandiikira yennyini kati nema obadde ludda for the good 20 years nga abantu abazimba ku ttaka eryo ekirala nema twagala kubuuza lwaki abayindi abachina okuli ne Sudiri bamazewo ennyanja Victoria nga togendayo kumenya bintu byabwe okuli ne Speak Resort mu Nyonyo okuli kampuni ezirimba ebimuli eza Genet era nga nazo za Sudiri Paleria lwaki togenda n'osooka n'omenya Speak Resort mu Nyonyo n'omenya kampuni zonna ezirimba ebinazikuleke Victoria Shores lwaki togenda n'ozimenyayo Nammanve Lutobazi lwaki mwateekamu Industrial Park kubanga gy'abanene musoke mu Uganda bwembanga nema oli ku kituufu nga toyagala kuwonyabonya bannayuganda Sudiri musoke mukwate Sudiri mukwate Genet factory zonna buli wamu eziri zonna muzimenyewo genda ku Masaka Road kwonna kujjudde bifactory n'ebintu byonna bijjudde mu Ntobazi mwagala tugamba nti factory zisinga abantu ba bulijja b'omusolo bebaka kale okwerwanako okwanako kiri mu constitution bwe muneebaka abantu bembagambye nti abajja mu munaamanya lubalembera nga n'embiro kwotadde mbawadde gabwa siga kusasulira essaawa ziri 3 ez'enkya ya leero mwasuze mu kyanno bannaffe abatuwuliriza gano ge mawulire okuva ku CBS ebulange Mmengo ng'omusomi Wamala Barunaba omubaka wa Medadi Lubega Sseggona akalambidde nga bw'atagenda kussa mukono ku tteeka erijjamu bakamisona obwesigwa nga yagamba si musiru awo abasajja mmwe akali amaggwa naye nga mwana atubeeremu dasini n'ebitunuulira n'enseka kuba ndabye abantu bangi nga bavaayo waliwo eyagambye tasobola tteeka mukono ku tteeka nga lijjamu muganda munne Bwesigwa nenkwata ku mutwe neŋŋamba ayagala tulowoozesa nti abaganda zonna tulowooza tutyo nti wadde oli muganda wange ne woba oli muganda wange nga maama y'omu bw'oba okoze omusango amazima ga Katonda mu ggulu sisobola kukweka sisobola kuzibiikirira oba oli muganda wange oba oli kyali wange oba oli ani kiba ng'ozizza omusango n'okwatibwa ng'oli muzzi wa misango tukkirize amateeka gakuvunaana nendaba omulala abantu bazze nga bangi nga buli omu aleeta endowooza ye awo kyekyandeetedde okulowooleza ddala nti ekituufu abasajja babba nze bwe ndaba oli ng'atandise okugamba sisobola kuteeka mukono ku tteeka nga lijjamu muganda munnange nga lijjamu kyali wange Bwesigwa gwe mmaze naye ebbanga eddene mu byobufuzi n'olaba omulala naga sisobola tteeka mukono ku tteeka ng'ezo ssente zayisibwa paalamenti ey'awamu
lwaki ate babaka bannammwe be bavuddeyo ng'ate mmwe mwaziisa kigendererwa ki ekirimu ekyo naye tunaalwanisa enguzi kweri nga tukyalina abantu ng'abo kati godde otya mu bantu amazima ga katonda mugulu n'ogamba sisobola kuteeka ng'oli mp wabula guno omulembe era mwana tugenda bakunamya mwenna guno omulembe mwe tulabidde n'omubaka ng'asobola osayininga ku kipapula nga tamanyi byasayininga naye nga mubaka kale nze naali kisayininzeeko tebasobola kunsekerera naye okutuswaza n'okuswaza abantu gy'ova okeera otya ng'oli mp n'owandiika ng'ate era owandiikira sipiika nti wasayininga ku by'otategedde naye nga mmwe mugamba mmwe mutukolera amateeka bwe muba mmwe mukola amateeka nga musobola n'okusayininga ku mpapula nga temumanyi bwe muba nga mmwe mukola amateeka nga musobola n'okuyisa ebbago ne mutandika saawa zino Sseggona atugamba ye tasobola kusayininga ku kintu naye ndowooza bunnayuganda nze kino tuyigiddemu ekintu kingi mu bino ebintu by'okulya enguzi manyi mpuga si yalidde enguzi ennyo okusinga abalala naye ndowooza twalibadde example nga ffe abali ku opposition okulaga bali be tugenda okujja mu buyinza titwagala buyinza kuba ekiremye bali kulya nguzi kugirwanisa enguzi ebalemye kyekibonyabonya eggwanga lino kuba enguzi bw'oba togitereezezza n'akalulu tekagenda kutereera kuba akalulu ogenda kuwa oli akalangirira enguzi era alangirira ebikyamu enguzi yezza eggwanga emabega ne bwe tubanga naffe abaagala okujja oli asobola okuyimirira mu kamera n'agamba sigenda bwe kiwuka ndasadizeetu kiwuka ojaggwa mu ngumi laba bwe tubanga tusobola okuyimirira oli nayimirira mu kamera mwana n'atukakasa bulungi sobola teeka mukono lwakuba oyo kyali wange naye nga mp mwana alina n'abantu bakiikirira wabula era binyiga mmwe mukunami naye sisobola byewuunya ebyo byonna kuba ffe twajja kutereeza nsi eno era mbakakasa tugenda gitereeza oba abo weebali oba tewaliiwo kitulaze nti bulijjo batuzze emabega nnyo buli muntu gwolaba nga tayagala nze nali nkimanyi nti lino etteeka teriso emikono bayinza obutagiweza olw'ensonga kino ekintu kitwaliramu abantu bangi kuba ne sipiika tasigalawo oba yeekamala byonna mu kugaba enguzi ne mu kubba ssente z'omulimu w'omusolo kati bw'okwata mpuuga n'okwata na bano bakamishona sipiika yennyini mubadde nga mumulaba nga tava ku mmeeza kubasabira emikono nga buli dakiika yeekalawo ne weebuuza tagenda kusaako mukono sipiika ki ekiba kimutwalawo naye mwana twongere okusabira eggwanga lyaffe wabula twongere n'okufuna amagezi kuba nze ekimanyi gye bakoma okuyigiriza gye tukoma okulowooza ennyo era mbakakasa olunaku lumu buli eyeeyita omubbi agagabbi agakulu egaleetedde n'abaana okukuba abantu mu bibuga kuba gabbi sente zirina otutuuka ku bantu abantu tebafuna kye balina kufuna bibbira eri kati abaana banyiize kuba obubbi butandikira eri biyigiriza abaana obubbi lwakuba bano abanyakula ku kkubo be balaga nga ababbi ennyo naye nga mmwe biniga mmwe mwetaaga okuteeka mipiira babuuke kuba mmwe muzza eggwanga emabega mwetaaga na kuziika nga muli balamu kuba muli babbi nnyo mubonyaabonya eggwanga lino mwe mutyatuulira